Mukutu gwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media tubaza okuba nti mutambula naffe muzadde Megaton gemanya nsonga nnyingi nnyo zetukubera nga twogera ku lunaku olwaleero era nga olw'ebitatambula bulungi nnyo waliwo omuvubuka bamuyita Aronex era gundi comedy gyamukozeeko Alil Pazo agambye nti Bebe Cool yatusibyeko abaana bano buli ayagala olinnya n'alippira kati ayagala Bebe Cool abasibe nga busibe ne Bebe Cool ekisa kyamusukka bannange Nenye buli amwogera ko namuleka butunuzi ndoza ayagala kubeera nga kyakulabirako nti omusajja gye bali abayina obukakkamu Bebe Cool yasukka nze nyina abavubuka nda bamumanyira n'olabanga obusobozi bwonna bwena naagawo wange kamuleke so tugenda beera nga tuyitawo ku kivubuka ekyo ate that aside tuyiteko wa ajati namyalu nalemi musajja otuliida bamukutte babadde bamutwala muzajja amugamba nkutwala bamutwalira ki nsonga ki n'akabina ge n'atandika akabina nagadya kakozi babadde bakatemyeko kate bakatemyeko namyalu nno ali South Africa kyakola South Africa nju ku nju akalulu tuli bakalondereyo kuba kati we wali ssente anti olina okugira wabweru ne munda kati ssente yazijja eno n'aziza wali olowooza abantu b'ebweru bali bulungi agundi John Mark Sagwa kye yaŋŋamba kyandaga nti katubeere wano otegedde lwaki anamyala alina okugendayo alike waŋŋamba tubeere wano tubeere nnyo wano tujja genda tusooke wa musajjawo bannange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nurdin Ntege mwebale nno kutambula naffe abantu batambudde naffe mbasanga naye abamu baŋŋamba nabatama naye buli wempita oli aŋŋamba bannange weebale buli wentambula njagala nsangako omuntu aŋŋambe Nurdin okola bubi ampe ensonga ze muwanyiseganyemu awo anyinyonnyolemu nti kyenjogedde ekikyamu nsaba nnyo omukisa ogwo gw'oŋŋambe Nurdin ebintu byogera byonna bifu bya kisiru omuwa obudde njagala nnyo omuntu nze ansomesa aŋŋambe Nurdin kyewayogedde ebintu by'ozoyogera nga nkuwulira tojjukira nali nejengirizi mukasa naye nga njafunayo emitwalo aga waba yandeeterayo vidiyo nga nvuma Bobi Wine nga muvuma gekyokola kyebayita ki nsaba accountability eno public nga munnauganda era nze sikugambangako nti wa Bobi Wine balya bwe bati si byange bibye tomuwemulangako nabo yatabaye nze siwemula tekiri nganze omuntu ekifaananyi nti sisobola nze byendiko bye abo nabo anti nze baŋŋamba bwe bati nga nkula seeka yatugamba nti byokola ebisinga bisinga erinnya Nurdin Ntege abantu bagenda kudescribinga okusobola abalala okutegeera nga basinziira ku mirimu gy'okola byofaanana n'ebikuwulirwako kuba abantu bagamba Nurdin Ntege waliwo ajjaga ono bwati sigamba waliwo gwe bajja okugamba nti no gundi omutegedde nti aliwa ono yagamba bwati n'agamba bwati ne bwati ne bwati mutegedde bakutegerera bukuvuma kuwogera bitajja eno yabba kino ono yakwata tojjukira omusajja afudde nga sikitegedde kise tekibeera kitya eyakwata ente wali tojjukira oyogeranga mangu nga description eweddeyo nga kibategeeza nti erinnya lyo ggwe bakumanyidde muki no erinnya lyo terisobola kukiikirira buli wantu naye ebikolwa byo nnyo byovaamu nnyo kati bw'ofa bagamba nga batandika kati nga onyonyola mbu eyagamba gundi nti olinga tomujju kati nze nange ndi mulayini eno gw'omanyi bw'osobola okundifayininga naye okuwemula kola ki siri bikola unless ng'ensi bwe ng'oli alikeera naga katumulogo okuwemula tolabika bulungi nnyo ng'owemula tekinzyamu tekinfaananamu wadde sinyuma tugende ku mwana Aronex omwana oyo yakoze atya exactly biki byeyayogedde byoontemeratemera yabadde ow'omuwala Shera Price n'ayagera ebigambo bamubuuza ku alubamu ya Bebe Cool n'agamba nti alubamu kuliko oluyimba olwo lumu lwe yayimbye Bebe lwe yayimba n'ejjwa Baraka ne lutambula check lwe lwatambula era lwakoma Nansa naawo mweruli nnyo kati n'agamba nti era abayimbi bano abasatu Bebe tamutwala nga kyamaanyi
nze nensalawo kugamba nti naawe mwoli bwatuleetera abaana bano walinga ku TV ng'abaana bayisaawo omwana oyo naliyo omwana oyo yajjirana mu bigatto ne bagamba muwe interview omwana n'osinzira mu mugundi yo mu ofiisi yo najja ne bamuwa n'atandika oyogera ngayogirira ddala bulungi ati olwo yali ekiri gundi kyagambye bw'abaana abo lele puzzle abalesi bamanyire singa amutukwatira n'amuteeka mu kkomera n'abeerako eyo ne epasi n'akyogerako nti bano abantu balina mu authority eyogera ku bebe yani nonze kyendowooza ekizibu ekyazze mu Uganda kyalubaamu eyo yalumenya abantu mulage eyo bagigaziye mukasa no yabadde asse good Alex yamukubera amutabuse nimuga omusajja ng'omutabulizaayo yakubye Saimo Kawala ati kyenzi kyako ekyo kati alubamu eno nze nga bwenjiraba leeta omukuomu Alex mukwasizza Alex ono osobola muliscribinga otya nga tonnamuwa bwakabu Alex nze mugatta ku bannayuganda abalala Mulago Hospital bagigaziye omwebe bekulu yaleeta ekizibu mu ggwanga ekinu nga tekimanyikiddwa kitya album ya streaming ojiwulira ya Spotify ya YouTube ya Tidal YouTube yatuwaayo anti ebizimu ku streaming platforms YouTube nayo mweri era ikaffe tannatuwaayo abaki aba YouTube oba waayo ki nyimba nedda kweziri teyatuwa kontono kweziri zonna gwe genda oteekemu nti check kweziri kati mu streaming zino tuli ku kigambo nga kipya Uganda kibadde tekinnasensera tekirimu na wadde naye obuzibu we buli nti guno omulimu gwafuuka nga gw'abayimbi nti okuyimba tebakusaba tokola interview okuqualifyinga to sing kati n'okukomentinga ku bintu buli omu ayogera buli omu ajja ategeera n'atakola ki n'atategeera asaanidde n'atasaanidde amanyi ku kintu n'atalina kyamanyiko nze gundi nga bwe ŋŋambye naye nkugambye nti kati obuzibu olw'okuba tubadde tumanyidde embeera gwe nga bw'obiraba kati tuli ku kino ng'omuntu takimanyiiko wadde takirina kadiya yonna nti Bebe Cool aleese ekintu nga bwe twakugamba nti music yava ku twala alubamu yo wali wa Abitex simanya kasiwuukira agigule alubamu yo gita n'olinda ssente wano ng'ozirabira nga gwe boolaba views zino zetukola kono nti tebajja kugamba nti program wagikoze bakuwaddemu ssente zino ng'ozirabira wali eyo ye stream enjawulo kitegedde nti Moze bw'ateekayo ne Shalom n'ateekayo ne Nurdini n'ateekayo ne Kasuku n'ateekayo streams ziraga ki nti Kasuku streams zimulaga waggulu kati nze nkozesezza nga YouTube ekyokulabirako ekinayanguyira ne bano abali kuno ati Nurdini streams tezimuwadde bulungi ate wakasuku kisala kikuba kikabuka buli lunaku emitwalo kigirina ebiri kati tojja kugamba bantu nti nze channel yange y'amaanyi nnyo era ndi w'amaanyi nnyo ku social media bakugamba amaanyi go sigujja nago sikusitula bizito sikwambala bulungi tubuulire tuteekemu teekamu Ntege Nurdini onyige enter Megatron Media era Zubeda bagiyita batya executive media Shalom 256 Traka Ntambi n'ebyafaayo kati YouTube teryakuwa ssente z'ebbali okujjako aleese obulango naye nga ebyo by the way but views zitambulira okwo kati nkukozeseza YouTube as an example nkuyingize munda kati byenkuteredde wano Spotify bwekola Tidal oba Tidal bwekola ne other platforms bamala ozikukolera batyo ezo sente zijjira okwo zokka nga views bozera eza YouTube bwezijja ne converting into money into dollars kane zijja nga zigazuwa zitya nti
wesanga nga streaming in Uganda sente zijja bulala. And when your album is streamed in UK era ne zijja bulala. In US bulala. Buli nsi bw'ofuna ba viewers aba streaminga 100 e Uganda oyinza ofuna tugeze $, kale tugeze $2 e Uganda mpa kyakulabirako bwe baba bakuwadde 2 manya bumanya nti ebisatu mu 5 birina e UK same streams wali kiba kinenemu same streams kati bebe kulu kyagamba ntagetinze international market ako takabagamba wano kitono sente zeri ndala kebe TikTok neno YouTube gikebere channel eguliddwayo mu America ne channel eguliddwa e Uganda bofuna ba viewers emitwalo 3 ku show noli nafune 3 e US oli akusingako sente zijja bulala yadde muna mufunye kyekimu kati uyo omuzungu akitwala kyesijja genda mu nti dollar rate exchange rate ya mweriki kati byonna bimala okunyinza obutasomesa kantu ku kantu naye nkuwa olabye ni mukugamba ndi mukwogera ku bintu nga si bya public si buli muntu nti abimanyi anonyereza yafuna anonyereza nga n'okutegeera otegeera Aronex katategeera Aronex wawa yakuba oluyimba aina lolubbi kale yalukuba nze saagala ddu mujjako n'aluyimba bulungi kati yanyizizza abantu ati mu banyiza bagenda mujja era bamugambye nti no Aronex oluyimba lwatambula lwa Alien Skin tutekamu AI oluyimba lwa mwana atuwe ayite yalufumiza kati ayinamu nakano mukasa yanonyereza bovaawo njalwala kati waliwo omusajja yayimba akantu ako nali nkawuliddeko nange bagenda musiba tebajja omusibe mpozi otwala kidini waliwo omuntu ogenda osiba mu bulamu nga ogenda mujjako kidini ye nga munaku muzibu ekivubuka ekyakitengudde lwakuba naawe towulira ekyatengudde omuvubuka nti okukomentinga ku bintu kwajjanga buli muntu osobola okuteesa byomanyiko ne bwetakola ki kyova olaba mathematics mulungi mathematics ne physics kibalo ate bayinza okugamba nti nno okusinziira kwali algebra ngeri gyetambuddemu kozesa cosine tuwe answer n'ogamba nti nze nga bwe mbirabye kuki atabimanyi tobiteesaako apology to bagiganye abaana babaaya nnyo yavuddeho ne yeetonda ne bagamba teweetonda ffe tuleke bagambye tewali wano tewali munaavanga nga musiriwala kaakati Aronex bagambye batya buli novengo gy'osiriwala ng'otwetondera katukukube lumu babuvunaana busiru bamukuba nno 2 weetondedde ki ng'omanyi wamaze okukola wasobezza sobya genda katumale okuvuma ate olina okutuddamu n'otwetondera ate waliwo ekivubuka kigaye tekimwagala mulabako mu wantu wonna kimuga wekinamusanga wonna kirina omukuba nembaga temumukuba oli yagala nino bano bamukubizza mumwa waliwo ekimunoonya nti ngenda kukuba Aronex paka nga mbw ate tamwagala mu Uganda afune oba bibira by'ekkongo eyo bambi tebakikuba bakivumye nnyo naye nze mbadde nkuwa ebizibu ebuze nti kati alubamu eno eya Bebe Cool enzija yaayo no ereetedde abantu okubapima obwongo ti ono bulijjo mmanyi ategeera ogenda ona ng'ayogera bire noga oliroko sirika nkuguddemu ati alubamu kati kwe tulabira exposure yo yenkana ki omanyi kyenkana ki oli sitaaka mu bintu byedda mu bipya owulidde AI ogitegedde kyenkana ki ani alubamu Simon Kawala tomulaba kati akole nnyo nnyo bano abayimbi baffe abano tabavaako Leli Puzzle bagravity nno bagenda paka Arua naye wano abayimbi baffe bano bakingisaha waddala naye ngamba new music wa wano obanywerera nnyo ku show ye ey'okumakya eyo gy'akola anti kati nayo yeeta anti nayo ne byaba agiteesaako loko tava nnyo yeerabisa teyemenya anti nkugambye ina alubamu ekizibu kyayo buli kyogyogerako kikulaga exposure gy'olina mu nsi kati
nti bakubuuza nga bw'olaba essimu zino zi iPhone ziki kaakati n'oleeta kati nga iPhone zino eza 14 kukka wansi nti zibadde ne kali kacaja kaazo kati gwe ne bakugamba tuwe ku charger ya iPhone ne bakugamba nti nga bw'omanyi gundi gyekosa bagiyita batya eno gye tusharingisa videos eya Apple nga bonaga gundi airdrop banyumya airdrop ogamba mpayo waya nderako ozagitire ku laptop wali mpa ku laptop kati abantu balaba ebintu bino bikozeseza kyenkana ki olyaganyina nkwata video teako airdrop yo nkasuuleko yagambye ati nti ekitumbuwa Bebeko sente ayina nyingi kati azikuba buli wamu no era bino byetuli mu kwogerako by'abantu balina sente tosobola kuba mweno project gye tunyumyako ati Bebekulu bino byakola bya muntu alina sente Bebekulu byali mu kukola company zitero bikola ziba zi label Coca-Cola kati kitegeeza Bebekulu ayimiridde mu kifaananyi ekyo era bangi bakyogera Bebekulu omanyi kati yafuna sente nyingi nnyo ezo sente zazirina mugagga buli omu akimanyi naye kyeŋŋamba nti omulimu gwali mu kukola agukola alina okuba ne sente omunaku biveemu tosobola eno project bakugambye olina okulinnya ennyonyi kati omunaku tagenda kuteesa ati wuliza bakugambye okola media tour kati agenda waliwo media tour y'eggaali waliwo media ya baasi nti ngenda kati ali London ndeegi wulira agenda London agenda kukuba London waliwo agenderayo ku bigere talinayo show wabula agenze ku media tour akubye Tanzania nju ku nju akubye Kenya nju ku nju awo wonna toli mu kuzza olina okuba ne cash ateekamu nga atete no bino byali mu kukola nakugamba taata nakinyumyako wano nti taata wa David yakwatira omwana we cash n'agenda n'akola olimba n'oyo omulenzi ayimba yani yayimba ne Diamond Platinum najja wano ng'alina okuyimba ne Chameleon taata we yamutaddemu n'akola tuwa kutunda linnya lya mwana na music saawe eno ndowooza alina oluyimba olusinga streams mu nsi yonna si mu Africa mu nsi yonna naye yakiteekamu kitaawo yateekamu nti gundi state yemuteekamu St Diamond Platinum Tanzania ne banne kaakati when you go to Nigeria edda nga batandika ekintu kyabwe abo ba Olusegun Obasanjo ba president baba bavaako abaddako abo bakwata sente ne baziteekamu mu kyo ne mu industry ne baziteekamu sente nti kaakati Bebekulu avuddeyo agamba neesobola eggwanga liba terisobola for now kankyeteekemu kuba kino nkyagala oba nkifunyemu leero oba myaka 10 mu maaso kankiteekemu okitegedde olinagaa naye musajja nga mukadde ne mbabuuza tonnazikayo ku muyimbi wa myaka 25 gundi moze yafiira kwemeka tonnazikayo muyimbi wa myaka 35 kitegeeza tebandiyimbye kuba kufa gye kola ki ne bano bo bagamba buli ayogera ku Alubaabu mutta tetubatta bussi ekituttisa kye kino abantu abakubye abantu Jenkins yasooka waggulu yakubye buli omu n'amusira Nurudini Ntege tetukuba Bati Badru tetukuba babu Kenya kati mwegaseko ne sendi muveeko waliyo Rama tonnamuwulira kaaga ayina watusanze nga tuzenaga muveeyo mmwe mwe muveeyo najja ne mu kamera Mukasa yasinze kuba abantu tabakuba kyakola kiriwo ekiti ati Saimoka Walaata nze mmogaye bwenti era bakugambye byabadde akola kwerabisa Yesu azizza nnyo omusajja oyo bw'atyo ati wulira okweswaza kwe kuno nze nkugambye streams nakugamba e Bulaaya today baba bategera zino sima Afro Nation Afro simanya biki Mukasa yagambye godi kaliko ogambye bubabeere nnyo ku nnyimba zaawe bukati Saimo mudundo.com DJ Elko yagireese yennyini yagyogedde nkebede ku dundo.com jajja
bajja mp3 mudundo.com dj elcom ebyo tebabivaako wano basigalewo mukasa yavaawo nedda olina okulaba ebintu n'obitegeera kati omuvubuka ono yafubutuseewo bawa gye yavudde ndowooza yavuddemu no saaluuni yabadde tatamidde alina ennyimba alina ennyimba bbiri kati obuzibu bwa Sheila Price abantu kati bale bbiri nze Sheila Price omusango simunenya abasinga bamunenyezza naye yamukyazizza nga bw'okyaza omuntu omuyimbi n'ogaka muggyeko interview wali okyazizaako omuntu mu dakika 3 nga byomubuuza ye nga ebimukwatako biweddeyo nga muta dakika 3 kati Sheila Price naye munenya kasoogera boti nga toyogera byamagezi nga nkuta eno bragundi ati kati ye Sheila Price yalowoozezza na byamubuuzaako abimanyi kati mu kumubuuza agwa mu bintu agwa mu zolo atandika mbu akubagana amatama ali bwati bano bandya ebyenda waliwo abantu bennawe bali ebyenda ebyoki basala wanaabo abo basala wanaabo Aronax aje bwana oyo yanuma mwamaleeta ebivubuke tetwamuleeta yakuba oluyimba lulungi ne tumuwa nga bwe twawoona olusuku lwa seminti yamaliriza avumye nnyina nyina namutanze ente yamugamba ayina okumala mugulira oba nebbe bakolebwa ati ono tewali ba Aronax bawedde yavuddeyo najjayo omutwe ne baddayo n'aguzzayo bamugambye leeta oluyimba lwe mukasa yakuyo nanyumiddwa uwe tumunoonyeeko mukasa tumunoonyeeko kati wano benkya tugenda munoonya wiiki eno mukasa Jenkins ajja abana abo kino babamanyira n'abantu kakati mukasa ye bw'amala okizuula nti abantu bano okutegeera kutono kyegambye ndi alubamu omuntu anaagessaako ng'okutegeerako oli wa analog mugenda mukuba mulago ebalinze omuntu agenda gwe eddalu oteesa ku by'otamanyi obirowoozaako bivve no bivve omutwe yakumaze omuntu agudde eddalu bamubuuza ki ekikutudde bawandowooza yaabwe kino bakireke nkunnyonnyodde si kyabwe singa bakubuuza olowooza eggulu lirimu emmunyeenye mmeka tozimanyi okitegedde olowooza emmunyeenye ku ngulu zibeerako zitya ku ggulu tobimanyi zibeerako zizaalibwa zifa zibeerako Katonda yazirunga nga ziri awo ziringa bisiige kati mu magezi olw'okuba tobimanyi ebyo bakigamba mu luzungu oluli modern slide seerera kiseera ekyo kiveeko ga ekyo sikisobola kati bano bonna bakiveeko break the chains album bw'oba togimanyi wuliriza ennyimba zo kati buli ayogera ebitajja mugenda mumenya tetumumenya tugenda basome olina okukkiriza nti mbirese oba ngenda mbisobola oba mbiveeko nze nina ekyanyumidde abantu basatu bakutyo break the chains eyo ogiraba project nga yama naye nze nkugambye era gundi namulabye ni musajja mutebufu Jacob Mutuuze kasa yategedde ndi bino biri bwe biti nagamba ni aswala wega Moses ngada yayogede bade mutwalira yasooka nayogera nazikuba bwageno no kati waddayo nawulira muko nagenda nduza nalaba ku bintu ebiri ensi byetambulira ko streams zikola kati ujukira wagenda omwezi wagenza okuyita ng'omusajja agenda mu kakadde aka streams omwezi ugenza okuyita waliwo guno gye nerabidde wano ng'alinako kanjikuleetere wano ate nga information mumuyina bino ebintu ogenda ku simu olabanga bwenkoze bwe nti ogendayo n'okebera andi kati fe tulina ba iPhone bakugamba Apple Music aye n'ogamba ntaddemu bad wali simu zibayita bad mukasa agenda kutta buli omu ayogera ebigambo ankulagemu katono wano kuba nasobola obiraba ate nga mwakitegedde bula andi onyigako or you just slide no ndaberiwa olwo buli wafuna akadde nga amukuba bajja mujjamu empale bakukuba ne bakujja wache mwakiriza apology biri yagenzo bitandika twali tumutumye temwamugambye ko baba tebakutumye kukola ku bintu ngaye tutamidde mbonna badde simanya kamera biki kamera excitement embo kamera kuddiruki muti muganyo bikiriza twagala anti tuwa n'abandako ntinno
tuwanaaba naddako ano bukeja tannajja kyabamanyi kijja si muntu yandibadde ayina omanya waagwa nedda yandibadde equipinga n'okumanya olina okuba nga you equip yourself with knowledge information kati tebakuwa bintu nti gundi yagambye naye n'ogaa yagambye n'omansuka kuba oyawukana ku bano abawulira gundi yagambye kati ye difference yokka ojja kati liri puzzle wuno mulengera naye kyeyeekola abayimbi nno abategera kye baakoze eno embeera y'okwerabisa baagivuddemu baategedde nti ekituufu kiri nti omusaya kyali mu kukola si yakifunamu ffe katugire katuyige buyizi okkiriza moze nkikugambira no olina ekintu kyosobola okukola nekimala nga kikwokyezza ku bibiri either n'okkiriza ofunemu oba ofiirwe oba n'oyogera weerabise nti totegeera oba otegeera kati abantu bonna b'olira bavaayo bavumirira alubamu ya Bebe Cool oli akugambye oli akutuse n'okuga ziri market 3 Bobi Wine tudde gwoyogerako market ye is politics Kamina market ye East Africa oli atunudde market ya international kati omukompi yalinga atanoona agamba nti ku Monday ngenda kubeera Kasese aba mundabiranga ddala era posta yange yeeno okwate ka miliyoni akuba Rwanda Tanzania nga naye ayo bonna abasatu bali mu kwogerako buli omu wakute teri mulala asobola kukwatawo banene ku bayimbi abalala era olina gamba nti Bobi Wine ebyobufuzi abikutte bwati ku bayimbi bane teri asobola kyasobola okitegedde ate teri ali kikola tudde ku international market Bebe Cool kyali mukola teri munna Uganda mulala akiriko okujja ko Joshua Baraka ate nga Joshua Baraka akikoze Katonda yamuwa omukisa gwe ayina ttiimu ono avuddeyo nga ye kakati gwe bw'ovaayo n'otugamba nti nno omanyize nalabye big 3 bw'obanga oyagala okwogera ku ba big 3 especially ng'oli muyimbi ba big 3 bagyewo weeteekewo ogambe nze olaba enyima Bebe Cool ze yaachivinga mu myaka 5 gye mmaze mu music ze nsobodde okukola A, B, C, D era nyina n'ekivvulu olunaku bwe luti ne bwe luti tutegeeraganye kakati bw'ogenda ku nnyimba eziriko Bebe Cool nga bw'ogamba nti no top 10 most trending ku alubamu ye kuliko ennyimba 6 6 songs ziri ku top 10 trending genda ku Spotify genda ku Apple Music ogenda wano sigama nino ze ziri mu order nti namba emu ya ye namba 2 but okubeera obwezi n'oluyimba omwo nti to the tune nga bola Davido bali nti ayina oluyimba lumu bwe luti lumu worldwide bambe kaje kubye bwamala kuba nalwo nga lwe mu Davido kitegeeza lugamba nti waliwo embadde ensomesa bw'oba n'oluyimba nga lwolusinga okuba nga lwe trendinga most streamed song most trending song in the world ekigambo ekitako kimanyi most booked artist ng'otandika okufuna most booked artist Bebe wagendaawo anti kasita bamanyi okukakasa nti no bakustreaminga nnyo eri ebivulu eryo kuba kati ababooking ebivulu abalina business mu layini y'endongo tebakyabuuza yakoze atya ku kivulu babuuza teekamu nga ziyiwa waliwo abatambula era omwaka ogujja abayimbi abagenda okuba ku zi posters ez'ensi yonna it is going to be Bebe Cool kubanga mu streams bajja kuba bateekamu buteesi banoonya bagenda okulaba omusajja alina ennyimba 6 mu kipuulu omulundi gumu 6 omulundi gumu ayina gumu bufe y'oluyimba ng'ayina bufe bataddemu ngeze ntya check hidden agendas ayina home luyimba lwolunyumira ayina home ayina man like me man what luno lw'abasajja ennyimba nyingi kati aneziri sima electric simanya biki kati ate yawadde kasavu kanyamu agenda ozikuwa nga gwe osigazza bulamu n'ogamba nti okay kati omuyimbi gwe tulina okugoberera ffenna
is Bebe Cool. Kati settlement ya Lil Puzzle gyogerako ki nti Yeah. bano abaana abawadde nnyo Betty okumumanyiira. Bano abaana abawadde nnyo Betty okumumanyiira atukwatireyo ng'ekyo kyalo ne kisa kisibe kigere mu kkomera. Alex nze gwendaba Eh. ali mu mbeera ya busibe. Olwene musibe. Musibe wa bwongo. Tomayo obwavu gundi busibe. Aina kati Alex ngugambye talya. Talya, tanywa. Aina akwate bazadde be bakwate enkoko batambule bagende wa Bebe Cool betonde. Alex kyalina okukola akwate bazadde be. Bafuneyo enkoko awo mbuzi. Kimukisusizaabo. Ate agenda kuddawa. Anti buli wagenda bagenda mubuuza sigwa Alex. Akola atya? Sigwa Alex akwate embuzi. N'enkoko. Bazadde be babaje bali. Babati bali yafune basenga oba yasikira kitaawe wa bazadde be. Bafune olunaku Bebe Cool babalagirire lwali ye waka. Takisi ye waabwe erinye. Bajje mu maka ga Bebe Cool betonde. Bafukamire betonde. Tuzze okwetonda ku lw'omumwa gw'omwana waffe. Olw'obusiru bw'omwana. Oba obusiru bw'omwana waffe. Kakati Alex oyo bw'anaamala okwetonda. Ate bamuzeeyo asome.